Deko couple stiga. Tisibwa musimu yange. Funa okuwemulwa. Nfuna obunkenke bungi. Nganya kutisa tojja mwagala simanyi namba za simu mwezi. Namba mpya. Simu mpya zijja mpya. Tojja kubeera naye nze mwagala kati n'abankwana nabo mu kuyitirira okwo okungi. Bandaga obuyaye bwe bambuuza omwagala tomwagala mulimu abampemula kati ne haje ebigambo byajja nangamba gundi angambye bwati kati nenjagala ate n'okubanga buli omwaga tojja kubeera naye guno omwezi tojja wiiki eno tojja baba ne deadline ya love yamwe ebyasi byasinga bali serious noko okuntisatiza okunteka ku bunkenke kati olw'okuba sijja nenjagala mbakakasiza eddala nti kisoboka njagala nnyo abantu babaga tojja kikola tojja mwagala kati awo bwe buzibu bwange kati nemba kakasiza ddala nti oba tebeekakasa bye tukola tubikola ninsukani bawayo kusamba tihaji mbeera naye mulaba wonna wenjagalidde ewe bwade bujulizi tewali kyakyamupositingisiza webale kwetonera mmotoka mbwegabire emmotoka wabi wabi si wabi naye omusajja yandibadde akuwa emmotoka nash tuba tuliawo amawulire n'ogabika ngenda okulaba ku internet nash gulo ng'alina emmotoka naye nga banne nash n'otata nandibadde nga twaliveringa emmotoka ekifere ekyagala ono n'oli ekizaala wano nawali kyanswaza nnyo kyansinza amagezi ne kinfukamiza wano wennyini ojjukira wali wano mala okufukamira kizwayo ate ku internet kiringa ekyewaana ngumye nfukamidde ng'ekyanfukamiza nno kiki buli omu asobola okukwata eriri peacefully nga teri kusika muguwa temuli mu bino byakwewalana oshegedde akwabula ekyalo kyonna nange nfune wenfumba tukirize ekiroto kyange naye nga sowa afunyemu obufunyi jabe ddala nga mpangudde ansiza ku ttaka neŋŋamba nkoze etya okwezza engulu nash kwata akasente k'olina mu nsawo akasigala ku akawunti obika amawulire noza ansa mugifunye abadde bujja abajagala weewamu emmotoka oli ali akujjolonga teza emmotoka gwe yagyegulira yes exactly that it's me ajja nakwayo kamotoka haji abamugamba nti ndi mubbi bangi naye ajja mbala akirabe abamugamba nti ndi mubbi bangi I've done my part, I've loved him, I'm caring about him mwagala na buli kimu ekyange naye I'm open to him omanyi nze ekyo kyokka manyi okwebika omusajja ndibe nti nnyo muntu adi straight line era ebimu ku byatutemesa n'oyo gwesagala kwogerako mbunina akajanja n'amaalo nakutijja ye bwakiyita buli womuwakkeya ne laavu agiyita amaalo nakutijja nakamanyiiro abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ku ground omusajja
ayine emaali mpitirivu ebyobugagga saala tulamu bya bugagga bwe kati maliki naye ngaki emaali z'abakyala abakyala bangi ku ground haki gye ziri yabaagala be bamwagala simanyi kubeera wozalira mu muntu omwana oba wakubirira essimu nti sente za kamiza etunazifuna kitegeeza waliwo ekibagatta kyokamba amala mujjukiza museze akamiza zivuddewo era balina okumujjukisa kuba abeera bize nange abeera bize naawe Nashi okyali mulavu ebya Nashi lava ogiwadde amaanyi naye men can disappoint abasajja abi Nashi babi nnyo saagala tukole interview nga naye bannanga omusajja oyo abasajja nkimanyi babi emirundi 15 nze buli wembeerawo ntenda abasajja bubi Shalom ku myaka gye nnina sifunako omusajja ntuuza mu maka abuze ate ng'obufumbo ombwagala oli serious mama nyabo oyagala okufumba like osotolingire eddala ofumbirwe kyenjagala kyekiroto kyange njagala kulaba ki ekiri ejo mu bufumbo obanga kale banjogedde wano mu kunzaalamu obuzaazi nga tetuli serious ne bampita kino nakiri amannya agankomyayo oli kino njagala nfuna ntwala ewaka nga ye kuba kati omuntu asooka okuyita malaya nga teye malaya ensajja kyo kimanyi nga yeekwasa gwe mugwe malaya okitegedde kati njagalayo oyo omusajja nga ye agamba muwala oyo muwasa okitegedde kyo kyendi mu okugezaako lwakuba enkokola ziri eno ku ground abantu bakulwana eno neeno lwasa oyo mu kutandika kwe twalinga abasaaga naye bwe nagenda musemberera nsobola okukigamba nti bw'oba otudde naye buli mukazi kyekirooto kye kati mbabuulira kanesegereko mama sengerekeje lwasa awuliriza his calm annyonnyola akwata essimu Nash njatugenda empola okay buli lwasanga omusemberedde ku ground kyekirooto kya buli mukazi ye muntu agenda okubuuza bebi nga toseka ng'onyiize lwasa oba ebuuza okyali bebi nga tossa ayagala amanye ekizibu ki ky'olina buli ddakiika Nashi wabeera mulavu welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kasitole ekigambo is happening ya oli ku Shalom 256 don't forget subscribe gwatanaba etwazeza 26k subscribe I thank you so much mwena aba subscribing amanga agenjawulo abali mu Uganda mutulaba abali UAE South Qatar abali Dubai awo abali Germany da mutulaba abali USA Canada South Africa Rwanda banemwe bale tulaba bale kwe kuna Shalom 256 tusima nnyo mwebale butabuuka bulanga omulala abubuuka ate kweta na subscribing please twegatta kompola mpola bwetubanga tukola na interview jogambwe enkolera tugamba story matters ku Shalom 256 nze Shalom Haddad Kawesi gwoso sokula bona ko lwalero wabala stambulanze kanta mani manange ba sponsor agambera ku set munywe kutuziye Biva Organic mpa bulango mbukulangiro wakola graphics mwena interview nteke mukwanzi wenkuchaza na business ice business yo njiteka munenjiranga so nkujjukiza munange jabbi mperewe jebbi nyafuna na mukweya jebbi Biva Organic and natural health product kusangiwa Mengo Place Masengere ewa Dr. Jatsenje ajanja bisabutonde agamune emere dagala tofana ndwadde bamno company zikola mu sente genda akujanja bisabutonde aina lusazi sinuses immune system abaina bunabanga ya kudagala nga mulwala jangu ku Biva basangibwa Mengo Place Masengere beno kungalabiza akabaka ngo beno wotu wagulu yambuka watunda omwengo muganda kujengera kana fiona ko Biva Organic abami wake up call weri abakyala ladies vitality kamwe enseke zazi bikira ndumizi wanga ndi mu nsonga anvamu ekiswe kibi impunya genda ku Biva okwe dagala enamba ezo 52 60 24 27 lero sirinze kane mwannaze Hajat Nashiba mchalange Nashiba Hajat assalamu alaikum. Wa alaikum salam ogambo otya ngo bale kunyirira anti ndi mulavu lavu nenyiriza naye lavu erimu enkokola n'ebikonde ku ground Allahu akbar banya bakulwana abakyala ne ba ex bakyagala lwasa ba ex bange
ba exibo nze nali manyi bakoowa gwe akyogeraga omukyala omweru akyayika omukyala nga mweru omukyala maama nnyabo oli agamba yakoowa tadda mabega naye nga omusuuza teyeebase birabyeko mubikolwa mu bigambo ne mu ŋŋambo simu yange n'emira bingi ba exibo Allahu Akbar bakyakwagala nze bujjo simanyi bandi bulala bansuubiza ensi n'eggulu bayinza balinga baagala okunzirusa ate wa Haaji bagakuja Haaji Lwasa gwe yasiramula Lwasa anange ekisagala tukigendemu nnyo kubanga nafuka Akram webina Edinga Mutyazi mulyaga ogukazi ogwo gwakyusa omusajja gwe yamukyusa yekenga bwe kiri olwatyo tugambye mbu ku ground Lwasa buli mukyala yenna ye musajja gwe yeetaaga yes he's so caring yes he's so caring he's so humble awuliriza nze simukubirangako simu n'atagikwata olwala kuba oli mupya simanyi abasajja bonna be balituyisizza nga Lwasa bwakuyisa waba mufere wa laavu waba mubbi wa bigundi mwenna we mwalikoze shalom nga Lwasa kyakola essaawa zino manyi olwo lwetaaga wobeera ekiseera ekyo ng'oyagala peace of mind care omuntu akubudaabuda akuza engulu gw'okubira kasimu n'omwoyogerako naye nga buli kimu asobola okubeera active nga z'omuliro ye Lwasa ne wasanko Mr. Kola akuba tagikiriza kubeerako teberangako wawulidde kuba ex ba Lwasa nga boogera tolina bwolaba eyo nga beemulugunya ku Lwasa gwe gw'okijjisa anti kati nze muntu nange siri mu assistant nava mu kigo nengwa wa Lwasa kati igondo nange nina gye najja nsindika onabe watomera mu butamanya okyali muto nange so kati sobola kujajinga nti gundi yamukola kino yakola ati gundi kino yakola ati gundi kino kisa kikiririzaamu kubanga waliwo interview gye yakoze eyakasuku yabadde agezaako musajja wattu kale nze mugamba akendeze interview mpola mpola n'agamba yazikendeeza Lwasa tagaba interview akola na kasuku yekka era nagamba muntu wennyo yekka gwawa muntu wange nnyo gwe ndiko ne mugamba naye ebibuuzo mutuule ebibuuzo bikakkanye ogenda kusobya kati nagamba naye manina okuwaanako ne mugamba toddamu kumpana ojja kusobera yasobeza musajja ageze nampana nti ze nandikeeru okujjako twakalabye olwagiza abaana omuddo bagufudde mbw ate private yagamba buli wamu weeru okujjako ewalala agamba muddo naye abaana bakazuusiza oba gwe eba emidde egyabwe najyo kyogamba ekizigo kyakulalusa newala weeru wonna wenna oli mweru completely nna ndi mweru okuva kutepa ku kigere so kyengamba nti alina okukyusaamu ku yinta nebagamba wano waliwo okunoga ekizigo wanogera ddala tuba mu bigambo by'abantu akuba nti nno kati olaba obudde buneene baagala nnyo okukwata Lwasa ensobi bamukwate ensobi baagala omukwata ensobi era mistake emu bw'ati gy'akola olaba nga bagifaako nnyo kyova olaba buli omu anoonyaayo n'oli yali yali asirika ali mu kugamba osima nateesa naye wandabya namugambiddewo dadi n'emmere tetwagire twali ku mmere nga tulya ne mugamba dadi laba akavidiyo ngolo kali mu kujja minibox nga simanyi kye bampeza ne mu kulya kati nagenza okubikula nga ono scrolling bwoti omwana gundi waliwo yankubira nga sokukeberawo akavidiyo ako kati kenkuteereddeko okakebera bwetwateesa tukuzanye namugambiddewo ddati nga ex we bwagamba naŋŋamba okufiira Council of Freedom ogamba oti nja kubuuzaako ssebo oyo nno looya mulamba oyo gwolaba oyo is a council leero nja mubeera eno ogamba otya Council ono yajja Frank Antambi mukomera munnaye eyo Council of Freedom ogamba otya Council of Freedom mwanyazo waffe ono oli yannashimbo nga Council anyirira bulala ate muto Council of Freedom bannange naye nashimufere ndi mukazi muganda ofukamira katwaki basifukamira oli serious kinjijjako kiyinza omukazi kale Council tweyanziza ofukamira ndi muganda ogenda okulaba akavidiyo kajja mini box ngaliwo ex awere enkolokooto nga yeewaana
emmere twagikomyawo nga mugamba dadi bino wabirabe amanya bemmere tugikomye wano Lwasa si ayogera empola mmere tugikomye wano restaurant ono yona atunule omusajja ampayiriza naye ogusajja ogwo kugenda kunnemya nagamba naye tegujja kunnemya nja kufa nagwo nonkusobola tekusa kunepimamu ne mugamba ki ekiraga kuba ye mumanyi waba asimbudde asobola otukuba nangamba tasobola ne mugamba ki ekiraga nangamba oyagala ki ne mugamba gamba ensi kyonjagala hey abalabe bange bali musanyu obudde buna abalabe bange basanyuse balina wini nangamba ne mugamba mukubire nangamba ne wina mukubira tujja kola ki ajja kuseka twali tulyawo gagamba kwata essimu teekawo nga ogenda kwogera biki daddi nangamba gwe teekawo teekawo nze ngenda kufa naawe nakola akavidiyo bawakalaba anyonyola byanyonyola nakateesangako naye kamenyagala okugambirawo wagamba Akram ave mu kamera ate gwe nomuteeka mu kamera najja nga akiralifayinga ne kamera temwagirongoosa kyeka mwava ku mmere nga wasiwasa atuta pressure kamugira bitu nga Lwasa alinga malayika ga bujeeri ali muli bwati ng'obusungu negundi n'oluyombo oluli awo era twayombamu paka kati ne Lwasa twayombamu temugenda mu lusirika feravu yammwe tujagala etunyumira era tuli mu lusirika ate kati nkulimbe nze sikulimbe tuli mu lusirika reason nsonga Lwasa ono mwedatingidde ebbanga oba ekintu kyajjabuzi naye n'okyekanga nga it has worked out nga bwe nkugambye waliwo omukwano yangambye ogwo omusajja omukwano gwakutaddemu gwa kifere asusse buli dakika akuba essimu buli dakika akuceekingako ayagala abeere wooli ayagala mubeere mwenna ayagala obeere wuwe ayagala obeere wano ne mugamba kati ate ebyo nze byenjagala nze byenjagala nze jangu onfere naye ompe ekinsanyusa nnyumire wanaaba nfeze n'agenda ngaera mbaka omulala mukazi mulungi sikulimu ate nakitegedde buli wobeera singo oba weefiirya okuva lwe nafunye Lwasa nina abasajja bannanga abasajja bali mu inbox yange ate nga wafunye omusajja kankutereka kakadde kankutere ya 5 owalidde nanki kankuwe ya 2 kakole ki omusajja oyo mulowoozeeko nnyo takuswaza oyina career yo bawoogera byonna lwakuba nabo bakoma ku bigambo n'egyo mitwalo 25 balabika eriiso libatta eriiso lyo bule balaba eriiso baganashi ni mukazi mulungi wagamba omweru tagiba tasobola kale kaleko ng'omubi omweru naye nga baleseewo abeeru mukwana ensangi zino omanyi n'okwagala kuno oba nkuyite nti oba mutima oba kisa kati ze nina ekisa nina okwagala ate obufumbo mbwagala kati obuzibu bwe bafunye abanwanzi nandi obufumbo obwagala naye senga ofuna kati waba nashweta gwa omusajja nga musiraamu bano nabakuza emyaka nga musuubuzi kituufu oba oli aki namba 3 mukama wange egwe bwotyo bujja tolamba eyo kamera wetaaga omusajja nga musuubuzi mukulu nga narastibonyiwa ali campus nga just ayagala muntu agenda mukuumako kati olaba kati awo kwake kali ka question mark akayinza okukyataganya nze ne Lwasa keeko ka question mark kena maziga nyoganyonyonyonyo lwaki ekinogoge nnyo bali mata kikaaki gano gana matagaddaali mukama wange gana matagaaki gaddaali natawo manga Jesu wabutanyogoga Jesu amumanya engeri gy'abaamu naye kati nywerewo kati senga ofuna aja akuwasa ng'ali serious lwasoose omulekawo haja akimanyi ensonga zange zitambulira nnyo ku busiraamu n'okubeera nga nsula naawe mu buliri haji sisula naye haji akimanyi mwagala nnyo naye ku ground kuliko enkokola haji tannasalawo kale asalawo mu bikolwa kale asalawo mu bigambo n'akulaga mbu gwe nze njagala gwe n'anteekayo ensi yonna etulaba obudde buli ensi yonna etaddeko amaaso naye haji alemedde okunteeka waasula oyagala maka ate nanjagalira gyendi
jukira nze muntu agendako out era genda nja kemebwa ate zo yasishalo mukulimbe eza ai talooza nti kaggwadda byatereera kuki twagalana naye okwagalana kwaffe Haji ayogera nnyo nti anjagala alaga nnyo kamera nti anjagala amasimu agakwata naye Haji alina byalina okutereeza ate kati alabika ye yamanyira bwatyo bwazannya kuba tasobola kubanga Shalom obikka mulala naye ng'ofubutuke waka n'otuukire otowo omulala n'omuteeka mu kamera nemugenda ne mulya ne mukola ki kyo kye bagamba nti oli ali ewaka yaba omukyala okitegedde gwe toba mukyala gwe baba kumalira budde ate ze byange bibeera serious ekyo ajo wakimutunza muno kimugamba agamba enkyaluli kyo kyegambye nti ku ground Haji Akiji eziri naye wano ku mpewo alaga nti nze sabade bajja bange temulwana nnyo timwesindika muli baje kagala bamenyamanya kuba Haji mumanyi simu agimpa nze embeera naye buli wembeera naye okabera simu ya Haji nolaba yamwereza aka message buli omu mwamulaba buli akala manya ge mamenya na musajja ng'omuwambye ennyo nga wakamufuna ng'ate wamusanga n'abantu be anti kali kyekyo kyenkugambye nti yodde bye nambikola abo nambamanyi ate teyeegaana kyakoze balasaza kayasobola okwegaana era omugabo ne wamulidde ye ono aneesibako ono yaŋŋambye bw'ati kati ninamu anti alinamu mu bwaki zonna alinamu omusegesege awo waliwo omusege oguliwo naye banaye gunkuba gumuwa buli vidiyo yange gye nali nkoze nga nina omusajja ku intaneti gumuwa buli vidiyo gye nkoze buli wemba nti banaye guli gunnondoola nga mami ono naye yo sinabudde bwokyo yo simuddamu yamanya ajja kukowa kwesonyiwa funa erinnya lyawo mu blocking ne muga si blocking alina okulabako kati awo we tuyimiridde ne Haji waakulwanira ate sisobola byakulwana ebyokubeera naye mu kamera mbisobola ebyokwekoza mbisobola ebyokulumya abantu emutwe mbisobola naye binaakoma ddi kyekibuuzo kiba kitegeeza Haji alina okukola ekiraga nti anaasobola otherwise Haji ngenda muyita mu ngalo era mutendenze nti bannange omuwala oyo takoze kyalina kukola oyagala kuwoowa oyagala mikolo tuzo tugamba nga njagala mikolo bw'aba yeebuzaabuza nga tukwira ajja tinnakalembe nani ajja kiwanga asobola bikkolera ebyo byenjagala byonna bimanyi mwagamba lindamu enkyaluli mbikooye ndowooza ono bw'asula nga amubise n'amugamba kino bw'agenda eri ne bamugamba kino kati ali confused obudde buno emyaka gyanu tuyinza omusuula pressure kimanyi tuyinza omukubya pressure omusajja w'abandi ng'ate alina abaana be manyize musasa kyobola mwagala nnyo muwanyokeya saasira bali abaana be kyobola oba omulabi kati alina engeri gyanyiriramu nina engeri gyenjagala muwawulemu muzze engulu kamasajja afuna kakeya afuna ndabe nga kati gwe mbongowooza Haji asobola okwagala osinga bali abalala beyasookako sisobola kuba omusajja tebamutegeerera musajja ekisooka omusajja alina abakusinga okutegeera ne waba myaka 18 ku myaka gyange ekyo ky'omusajja akyesigaliza kati ate yoli agatako kubanga bino ebyokwagala buzannyo bwe kati nagatako okuba emyaka gye oza nsobola mutegeerera nti sisobola ate akuzeemu anti kigamba tisobola mutegeerera nsobola okubeerawo nga engeri naye gyanyumirwa kamera nga tuli awo okusesa abantu nga kyensuubira sikyaliko n'akamu kyemufuuka ebisekererwa tunafuuka emikera tuli bisekererwa tuba wasanya tumutwale wajja tinnakalemba amukwatemu banange mugende busaabala abalina ebizibu ebasumbuwa nga Nashi musajja tasalawo omusajja azungazunga genda ajja tinnakalemba akusomera ejjuwa asangibwa busaabala ku stage esemba takisi zikyukira ali buli wa Uganda ne mugigaanyo n'ebikusumbwa kuba ku ssimu eno ku WhatsApp 0752 30 75 29 yajja tinnakalembe omusomi w'edduwa osobola omukwatamu ku abasajja si bangu kugino okubona obulungi bwendiko ne ku myaka gya Haji tasaana kwatibwamu amaba n'ekisiraani alina kunjagala nga bwendi but is he willing simanyi kyo question gyegambye wali obanga ex wo mutuufu nga beekobaane Haji bakuzannya akantu tewali kibazannya tewali
tewali haja yekaida bimusumbwa bingi bimuleme okusalawo manyi buli wobeera ng'oyagadde ku bakyala bangi era olina abakyala bangi bootata manyi kibayita obutata ng'okyagendayo tusobola okusuula eddala onaakola kino ono naakola kino ono naakola kino ono naakola kino okyegedde kati omaakinga nga gw'olyawo bw'otyo oba kati nzirawa just respect gye muwa n'okwagala kwonna kw'olaba sirina simu gye mukubira natagikwata ne wabeerawo newe mukubira ku mwenda gwa kira nkwata ne kubira ku 7 newe muyita nti ku mwenda mulabira awo wemba muyise wemba mwetaaga kati buno obutambi bwammwe buno bwemubaamu nga muli mu kisenge ani abukwata obuba mu kisenge okugamba obwekisengo obanga gamba obwekisengo ate obwekisengo nga muli mu free time yammwe awo namukwata yali azze waka kundabako nali mulwadde ndi mulwadde dadi nangamba ogenze mu ddwaliro nangamba kanzigye nkutwale kati yansanga neebase nangamba kamala okunaabako kati nawe mukunaako ne muwa kacaayi tewakalaba nenfumba oluta ne mmuwa ne muga nja kukwatayo ka video ne mukwata ka video kati okuposti wali bado mbuza nashinga wa postinga ati wenjijeera wonna njija ntandikidde ka video kajja katya fyoke tuddeko kapostinga siwatisibwa mu simu yange funa okuwemulwa nfuna obunkenke bungi tojja mwagala simanyi namba za simu mweziri simu mpya zijja mpya tojja kubeera naye nze mwagala kati n'abankwana nabo mu kuyitirira okwo okungi bandaga obuyaye bwe bambuuza omwagala tomwagala mulimu abampemula kati ne haja ebigambo byajja nangamba gundi angambye bwati gundi angambye bwati gundi angambye bwati kati nenjagala ate n'okubanga buli omwagala tojja kubeera naye guno omwezi tojja wiiki eno tojja babadde ne deadline ya love yammwe ebyasi byasinga bali serious n'okwo kuntisatiza okunteeka ku bunkenke kati olw'okuba sijja nenjagala mbakakasiza eddala nti kisoboka njagala nnyo abantu babaga tojja kikola tojja mwagala kati awo bwe buzibu bwange kati ne mbakakasiza ddala nti oba tebeekakasa bye tukola tubikola ninsukani bawayo ku ssamba nti haji mbeera naye mulaba wonna wenjagalidde ewo bwadde bujulizi tewali kyakyamupositingisiza neŋŋuma eka banvume buli omu anvume kati ate bana balabe bange bomba teke we bajja eka aji bamusiima ate aja eka asinga taata w'obukulu eka tebamulaba kati oza ki ekiddako si ntalo tannatuuka ate bamulaba tutuuse ku intaneti buli wamu okitegedde naye nga bba wayagala okukola emikolo togigamba yawasaako mu covid awo nemala yali omugezigezi yaani vani ne batwala ebintu nga bwe nkugambye abanwana bangi nnyo 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 era natusiisa ne mugamba nkubuulire wennaaba nkuleseewo sikuleseewo mu bubi era olibeera mukwano gwange paka saagala ntalo okitegedde entalo zisusse mweyagaleko omwezi gumu gwokka ate mwekyawo entalo zisusse sisobola kulwana n'ono sisobola kulwana n'abantu nga 10 mba ndi ku kibizinesi be nefuna ddi obudde shalom okitegedde kitegeeza gwe nabbasinza maanyi we nabbasinza kyekyo kyenkaka yayina okikaka okitegedde ye kennyini yayina okikaka alina ebintu byalina okukola bo ne bajjayo omuliro anti kyegambye ekyo alina kukola mikolo kulaga akifuula official bwe bannanze ne Nash tuli serious kati abalala mudde ebbali simanyi abantu babadde nnyo mikolo shalomu ng'obalaba oluva mu mbaga n'afa kusika muguwa okwo okimanyi kusika muguwa okwo nagwira eddalu mu kidaala mugenda okulengera omugwala avudde ku kigundi n'olemerako olaba lwasa woba omulaba ne woba oli naye bantu balaga nti bamukoowa era abakyala balaga nti bamukoowa naye simanyi ate lwaki lwaki bwe nazza ate mulaga nti mwali temwamukoowa kiki ennyo banaye nazze nga ndi kibati kyamanyi kyeyabakubyeko bala tebakisuubira babadde bamanya ali awo bw'ati bunagalaale so nga nze nina omukwano gwange nonoonya wenguwumuliza gunnuma gubadde nogunumidde ebbanga
Era daddy relationship enebe eganye ndisigala nsima nti yampa omukwano omutuufu. Naye guba gwa wiiki 2. Gubadde perfect. Sitomye era sitoma. Yes. Naye ate sobola kintu kyansentikagana. Mbadde mu relationship nyingi nnyo. N'ekyo bali kingobangayo bakyala bano kunkubira. So manyi once a woman calls me, this is my man. Musajja wange. Engeri gyendi nti mbeera nnyo mu kamera, waliwo n'abantu gyogera ntomanya nti bakumanyi nga bantu bakumanyi. Nina business gye nnyimirizaawo. Ekyo kye kirisinga okuntiisa we banjirase, we banampa obutwa, we banannumba okitegeera. Kati byebyo byentya. Byebyo byentya. Oba olina okuba nga at least olina ebintu by'olwanirira by'olaba nti ly'ettaka lye ligenda okunzisa. Si bwe kiri? Naye byonna bigenda okukussa, tokkiriza musajja kukussa. Ekyo kigaanye. Era daddy muwadde guno omwezi waba tasootinze kyalina kusootinga. Bajja bange muwangudde. Tebagamba omusajja omufugira ku bunkenke njagala ku mazzi mala mukwana aganyogogamu. Bye bagamba abakazi nti mufuga abasajja mukaka abasajja emikolo. Mwagala sinnasaba ku mukolo. Ati gwalina okukola okulaga mbu gwali official gwe gwayagala. Byenjagala abimanyi. Byenjagala abimanyi. Naye bamuze eno neno. Waliwo yamugambye nina n'omwana w'Omuwarabu. Bagambye lwasi olina omwana w'Omuwarabu. We bamugambye Abawarabu baluddemu nnyo ne bazaalamu n'omwana. Ananga abantu boogera. Kati gw'okyali muto olaba Nash. Kati olaba omwana omu gw'olina oyo. Omusajja akuwasa bulungi nnyo. Nagako olina mbeerera. Namukwano gwange bamuwasiza n'abaana 4. Oyo omusajja kimu yamuzimbidde n'amaka. Kati kankubuulire Kampala. Omuwala oba omukyala alina omwana oyo mbeerera. Bulungi nnyo. Osanga omunoonya Nakawa n'akubula. Mu Nakawa yonna. Nga temuli alina mwana omu. Bw'omufuna yisa emikono mu maaso. Ate kati eno level gye ndiko tekyaliko nakumbalira nzaalo. Nze nkyayimiridde neekolerera nsobola okwebeezaawo. Nesasulira apartment yange, nesasulira omulimu gwange, negulira ebyo aji alina bikola. Kati kyo kyenoonya. Tolina kuddamu kweyasulira nnyumba. Rent wa September sigwa nnyo mumusasula. Aji alina emyezi. Kati omugamba. Simanyi kusabiriza. Wali abasajja b'okujjukiza namugamba munnange. Kati sikisobola ekyo. Nze njagala omusajja, baby tukoze tutya. Business yeetaagamu ki? Amafuta wiiki ogozesa gammeka si byakujjukiza sibisobola. Nakuterako akakadde k'amafuta. Kiki kiyinza okusigala nga ndi awo bagamba nenashi oba ali ku ki? Simanyi kujjukiza. Amanze kambajjukiza 19 guno omwezi gwa Bawulu gwo Get Over ewa Omega 256. Abayita mu concert mu Jet Nyumirwe. There's a lot of film artists amwerekeddeko abavudde Mbaala abayimbi ba Uganda mu nsi yonna bayerekeddeko Omega 256. So kunywa emitwalo 2, emitwalo 5 ne VIP emmeeza million M. Abali Embalala waliwo enteekateeka ya mutwalo 7 transport n'okuyingira. Oshabye ekintu ekyo. So 19th this month, let's go to Gogo and fill it up for Omega 256. Langa bisoko yangwa no business yo. Bannanga bakyala bali eyo ng'oyagala kunnyirira. Leero nze ne ka makeup lisajja nako naye leero nkakubyekubyemu awe. Naye ng'ogamba njatambula nga sina makeup, nga sina bugalo bwakona, nga sina mbalabe, sina sports, sina mugaba njagala kubeera mweru ddala mbalansinga n'ebizigo ebya kika kyonna ebigenda okufulira ddala omuzungu alubino omuzungu afcast omukyotala 10 nako 10 zokka 10 zokka. Oli mu musana, oli mu muzira, mbirina nnyo n'amaanyi. Nina ebisobola okukola ka yellow tone, notambula mpola, nina okusobola okukuleka mu ka brightening color, nobanga takikwatamu. Nina ebyabaddugavu, goyina mbala, goyina sports, banange mujje. Tuli ku Nguvu ewa Kaliga, tudelivering ensi yonna. Abe Dubai tuli ku Ariga Metro Station, ku Exit 2, ABCD Bank. Tuukawo, ogenda kusangawo Rita wali. Nyango mu supporting, bana, I need your support. Mu supporting, byonna mubiraba naye mu supporting. Nasomere namba y'essimu. Enamba y'essimu eri 0764 52 56 19. Airtel eri 0707 nkaaga mu 7 03
02 banange mu supporting abagala okugejja mbeera n'obuugi abagala okukoga mbeera n'empeke tulina ebintu bingi nnyo oba ontuukiridde ne tubangayo tutereeza buli kimu abantu agaba buno bugala bukona sooka balage ku kala zombo sezo zimakinga n'omubiri mulaba bwakona abantu mune kano ne kaba kabulaka kano kannako nga kakaluba nga akalinga omukazi asika sumbusa bwe kabeera tubujjako ku nnaku 5 buno bunako nako 5 5 days nako remove nga buteredde walaba ku byatuuka ku bajjabo omusajja webamenyera ennyumba oli sure otya tebali kumenyera mu nnyumba nze abantu bonna we banjajingirira weewo naasholawo omusajja avuma gundi nabo omusajja amenyerewo n'ennyumba nze saaliyo nga beekwana simanyi bizibu bye bafuna mu relationship yaabwe tebirina we binkwatirako naka nga njagala bba wange Lwasa tebirina oba yatomera ono oba yakuba oli oluyi ensobi zooli size zigenda okubeeza kuba tetuli ba kika kimu tetuli ba Uganda tetuli ba mukwano simanyi bye bayitamu ne bye balwana Lwasa ne bwana jena nnyo nga baby wamma oyo omukazi yayisanga bwati sigenda kutwala ekyo sigenda kutyajinga mukazi sinaye binkwatirako nze nina fokasinga ku musajja gwe nnina nga bwe nkugambye nange nnina ensobi zange naye ate kati njagala obufumbo mpulira njagala okuntwala ewaka njagala omusajja nga nsula naye buli lunaku shalom ti shalom wuuno buli wenkyuka mulabako ng'omulabako yes naye kati Lwasa asuula eri namulala ate aliena tigisanze biki byakola okoyo sula obwomu yenze senga ajja muteramu akayimba saasira nze omwana w'abandi goleka mutireyo toyina kisanga tokimanyi enzikiza enkola bubi kamuteremu aji kumakumako aji muyimbire omulage ensonga lwaki alina osula naawe Haji munnange nze ngenda kudda katale saawa yonna Haji munnange weetereze Haji munnange kola ky'olina okukola mu mwezi gumu bwe nkuwadde guno lava eriko ne deadline munnaye bintu byakyuseemu okoye okumalira obudde okoye okuzannyirako Haji nkoki kati it will end in tears nabagamba nashi yajja kubba Lwasa it will end in tears nabagamba tegenda kutuka independence ye love tegenda tuka ku independence day mu comment section yange kyekibeera bravo tegenda tuka ku independence day ye kwamanyi kyenjagala dadi akimanyi kyenjagala kyalina okukola oba akiziri 10 zimusikono nasikono nayogera bino waba njagala abikole byenjagala biba biganye September letugenda kumusukka kati bwana gatukite ensono ogigamba ki ensi manesha choma ina itomanyi godiringa naye ensi yandisa ensi yasasula rent ensi yasasula bills zange ensi yanzala kino kyendi ensi kyeyayaniriza neeraba nze nino bbawe ekyokukola era bwe ngamba nti nno Lwasa alemeredde okukola bye mwagalamu nina okuddira ddala ku mudaala nja kujja Shalom nga yendi ku mudaala wangi hajja jja ntwala ali ready bwe babadde bagee nti kena Lwasa ke yanneebaseeko nti bamunsibye ku kisambi wano obadde otya naawe omwana tanyweza bufumbo oyo kati huyo ne wa Lwasa biganye njagala obufumbo mbwagalira ddala njagala okumbeeramu okitegedde ne wa Lwasa n'adde nonyeyo obufumbo naye alabika mufumbo wadde onyenye wa Lwasa bufumbo ogeyo tuzula Lwasa mufumbo Lwasa kalina gwasula naye mu buliri ne Lwasa alina omukyala wano tumushutingira weewuwe waliyo kyokka tumanyi mukyala wa Lwasa simanyi kati Lwasa Bulenga nange ngenda olusi nensulayo Bulenga naye obwolumu maama mulimu omukyala bajja okukuyira acid nga nange mbayiira nange mbayiira olwadde okulwanira omusajja bw'abanga ndaze nti asobola okumbeeramu kiri kyeggambye naye waba tasobodde kumbeeramu awo muta ne sidda mu kusika muguwa kyenkugambye nti agenda kubeerawo ng'omusajja ni everything ng'omukyala omufumbo nga bwe njagala okuba omufumbo my dream nagamba 2025 tegenda kundeka ku luggi ekyo nakyogera nga gutandika bye bino byentandiseeko ne ntandikira ku Lwasa oba gwe nkomyeko nga agenda okunteeka mu maka ge alhamdulillah bw'aba alemereddwa era ngenda funa omuntu omulala jje onawe watereka abasajja ne wateekawo mu sitowa
bulijjo bamanyi ndi muyayi saagala bufuumu kyekibadde kibannemya bonna babeera nange abalala kale bakyala bawe kunkubira kuntiisatiisa ne ŋŋamba kati bwe nnonye bwe njagala guno omwaka mbalayira olaba bannabbijjo abakazi ababi olinga alina feesi eringa akatebe bagenda ewaabwe ne babagula ani gwe baguza oyo mbigo olaba abalema olaba talina business talina kyali awo olusha lwabala babatwala naye atenze abaddugavu olinga atunulanga entamu wanvumyana omukazi n'avumira wiiki yatabuka naye samukyaza wange yagenda ashira price amugamba munnaye olikyali wange naye yanvuma nnyo nga tesaamuvuma wayogera nabyakusaaga nakimunyonya nakitegeera kuba yaninamuko ku busungu banange yanvuma naye engeri kyesa period gye yanvumira nakimunyonyola ne bampeyo akaseko begirasi yewunya bannaye binsabira yakasitwo namunyonyola nakitegeera namuga nakitakulinaako buzibu shira kale yankubirako nanga tukoze interview naye kyetukoze nemuga kasatemu kuba business yange sibalinaako obuzibu kuba nze naba mentioninze saa mentioninze mu bubi bantu bali tuba tulina omuzogwo kasitama lwokukola nga nkubira gwe tuwogeddeko nkoze interview awo naye tebakulekedde bulamu era nalindira kuba nti yadde walala nadde walala ningamba naye black kamuvuma namuwana bulungi nti obulungi bwe busaana mu kizigo naye bannange amalirawo obuzibu yansanga mu stress ze nalimu nga sisobola ye kati oli otya tuddemu Shalom business wagipushinga interview yankolera banene kati mujje abantu bajjanga bangi nnyo mwe mwajjira n'emmotoka eyabogeze tugala kwogera ku mmotoka awo kongula Nash lwakuba bigotanyemu kati lwasi ono ase emikisa emirala Rwasa ku ground abantu bamwagala abakyala be bamwagala bakyamwagala balwana banwana banaye bakyala ba Rwasa nali mmanyi omusajja mwamukoowa kubanga mwamulaba nga tutandika n'agamba ye ali singo omusajja ampositinga omusajja akola ebyo byenjagala jjukira kupositinga kunkubira masimu kumpakeya Rwasa question mark akyalina emu kunteeka waasula wa mulemi bagala kuwamba kanaffe yebulenga namugamba gye wange eri asitwe byonna ebyajje wano mu muzigo gwange tubeere wano nga buna kutavaawo nakkiriza ate leero bwajja n'amalawo nga wiiki ng'amala ataddayo naye lwasanga mugezi nanti kyekyenkugambye nti mugezi nnyo abagala esituga yamu festive season yabasama mukera okulimba abantu mu esumba ajwambidde ku airport janku Andugaje store esangibwa ku Ivory edduuka G19 ku namba esimu 0774 65 85 95 oba 0702 37 12 93 balina laptop macbooks tablets google pixel amasimu gonna amalungi bakanika n'amasimu smartwatch laptop z'aba DJ buli kyonna gadget gyoyagala osanga ebweru jangu mu Uganda weeri bakola ne home pick up esimu yo oli ku office esimu efudde bakubire kwa chimesi mweri ku 0702 37 12 93 Andugaje store mpola ebyawo ku Ivory G19 business etambula bulungi twali twagizaawo nedduka netugitereeza naleko ogenda senguka nensenguka nebukimu nenkitereeza naye kati okuva oli ate wetwadda ku Rwasa zino entalo tezinkoze bulungi abalogo ogenda bawo nokya abakazi ba Rwasa abaloga weewo wennyini wali weggambye relationship labika abakyala bampangudde relationship like okiriza Rwasa aganye anda buzibu Nash boyino olaba wobeera mulavu obanga nze owunga byenjagala era naanajja akimanye woba tosobola kumpositinga kuntijjisa totawaana mwaganye bapositinga abakyala Rwasa wawangulira nantwala omutima bonna gye bali bamuvuma buli lwampositinga bamukola ki buli kijja bamuvuma bamuteeka ku pressure ne babula omutuga naye talekeraawo kitegedde njagala oyo omusajja nenyumirizaamu neno exwa kupositinganga abanange saagala tuddeyo eyo oyagala neewo obutwanfe maama nga wamukoowa ate bulala nnyo yakukola kyekyo kimaama ekyamaanyi saagala
era nze omwana wange obudde bwonna munona oba fiizi taddamu kumpampi nga tajja zimpa mpaka ng'ate omwana muyina ayagala tayagala ajja zimpa ate omwana munona alina osoma ng'ali nange omwana nga abonaabona nnyo yena asiwukidde gy'ali sagala tugendeyo eyo naye tadda mu bisulo abeere mudde taddamu ekyadde kisusse sigenda kuba nga ali ku kyeyo ate nga wooli nga wendi kati nkola kinyumirwa biki kasente kakolera ani ng'omwana ali akawunga na bijanja omuntu kakole naina nga alina engeregeze enviiri tasaze oba essomero lyebbi somero ddungi naye baki ekibulamu omuntu kako ng'olaba yeekubagiza newaba mami this and this mami this they shout at me they do this jjukira kwogera muteeke mudde njeetaaga keya ya maama so oba mpadde fiizi oba tazimpadde ate nga ajja zimpa weebale kwetonera mmotoka mbwegabire emmotoka wabi 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 si wabi si wabi naye omusajja yandibadde akuwa emmotoka nash tuba tuliawo amawulire n'ogabika ngenda okulaba ku intaneti nashigulo ng'alina emmotoka naye nga banne nash nandibaddeho nga twaliveringa emmotoka ekifere ekyagala ono n'oli ekizaala wano nawali kyanswaza nnyo kyansinza amagezi ne kinfukamiza wano wennyini ojjukira wali wano mala okufukamira kizwayo ate ku intaneti kiringa ekyewaana ngumye nfukamidde ng'ekyanfukamiza nno kiki buli omu asobola okukwata eriri peacefully nga teri kusika muguwa temulimu bino byakwewalana okitegedde akwabula ekyalo kyonna nange enfune wenfumba tukirize ekiroto kyange naye nga sowa afunyemu bufunyi jabe ddala nga mpangudde ansiza ku ttaka neŋŋamba nkoze etya okwezza engulu nash kwata akasente k'olina mu nsawo akasigala ku akawunti obika amawulire oza ansa mugifunye abadde bujja abajagala weewamu emmotoka oli ali akujjolonga teza emmotoka gwe agyegulira yes exactly that it's me ajja nakwayo kamotoka haji abamugamba nti ndi mubbi bangi naye ajja mbala akirabe abamugamba nti ndi mubbi bangi I've done my part I've loved him I'm caring about him mwagala na buli kimu ekyange naye I'm open to him omanyize ekyo kyokka manyi okwebika omusajja ndibe nti nnyo muntu ali mu straight line era ebimu ku byatutemesa n'oyo gwesagala kwogerako mbu nina akajanja n'amaalo nakutijja ye bw'akiyita buli w'omuwakkeya ne laavu agiyita amaalo nakutijja nakamanyiiro kati ate nze bwe butonde bwange I'm lovely oli muntu ali loving yes njagalira ddala oyagala yes kyovala kinuma ku Haji kinkosa nti mumwagala bangi okitegedde nti mwagala nnyo naye sinze nsula naye right bw'aba yanjagala gyasula gamba asula yekka oba alinayo omuntu talina kyayogera aŋŋamba nkubira budde bwonkubidde bwonna buli omukubira njogera naye ndi muntu wafuja nkuba ku 9 nkuba ku 7 nkuba ku 11 ate manyina omugamba jangu era najja wala kubalava ekyali mpya anti kati bwene ekaddiwa byeyo byolina okubala bwene eggwawo kyekiddako gikozese bulungi kitegedde oba ngiveemu it's either okugivaamu weba eŋŋanyi okola kyenjagala kikole bwe bulikeera ng'akulangira ng'akukyaye nga mwekyaye nayakana okukola zi post ezo zakola ne interview zakola eka tonjukuza tombuulira nagenda gyali nga byonna mbisuubira nentuuka waali nenjogera naye ng'omuntu gwenjogera naye alina ensonga ziwakyalangira balangira bw'oba otudde naye gambye muntu asinga okutegeera ali understanding ekyoto kya buli muntu oba oyogera naye mugamba kati ono mwava kuki ono mwava olabira ddala nga waliwo obusongasonga nange ali banvumira nsobi zange sijja kaaba ate era nagendayo nkimanyi mwogezi tasirika era sejjusa kumwagala I'm proud of him yes oli mwetegefu okukulangira ananangira ebyo byayagala okunnangira ebyanazasaba nga bisaanidde kuba ye n'okulangira be baana baliwo sifuddeeyo kuba naye nze sikigenda kunnemesa kumwagala ate ekyo nti nga n'okumwagala ajja kunnangira namugenda mumumanyi
nti alangira akola ki naye nze bwe ntuula naye mmanyi lwaki alangira kyo kyegambye nti ku ground Rasa muntu mulungi musajja mulungi nze sifunanga ndagada sifunanga omusajja ategeranga Rasa totuuka waawo ati nkubuulidde biba tebitegeera bakendeza ku music eyo ssebo biba tebitegeera naye Rasa ategeera awuliriza simanyi buzibu we buli oba ebigambo bingi kuba bunaku onangambye kino ate nange bananga abantu bawa Rasa information ate kati ye muntu nga bamugambye bwakigamba oba nagamba mami soko someko wano soko labeko ono nomumanyi ono kati ye bwali ate nga nange bibangamba bingi waliwo yatuka okuŋŋamba agenda naye ku ddagala bano abantu bali babi mbwasimba naye layini y'eddagala ya HIV naye naŋŋamba naye oli mulalu era oyagadde kunza okusa mutulo mami tewakyamu nga bagambye wankebera emirundi 3 wantwala amalwaliro nonzunza wano nonzunza wano neŋŋuma kuba nkwagala nonzunza wali tewakomako nontuuza mu motoka nonfumita bambi namufumita emirundi bamutambula emirundi 3 nemufumita nange emirundi 3 Rasa naŋŋamba era ebintu ebyo kyabiwulira ne mugamba jangu era ne muddamu naŋŋamba kati kiki ebigambo onoobigenderako tunaabeerawo nze ng'ebibyo mbigumira a few moments later ejja kunnyumira Nash kyobola batulwana okitegedde batulwana few moments later wegenda okubanyumirira abawa Rasa eŋŋamba ezitaliyo okitegedde ayina data gwe bamuwa buli lunaku ajjuza bw'ati muyina nze wange gwe nnina ate bansetingira abankwana bali mu bungi abankwana be bansetingira n'abantiisatiisa okitegedde kati nze challenge ze nnina wali abakwana ate n'abiwa Rasa abankwana mu maanyi n'abantiisatiisa n'abezo information be bangi kitegedde kati awo we tuli naye nga ye omusajja tomuta sinnakyogera omusajja gemba muwadde Sebutemba asootinga ebyasootinga leero 9 senga asukka Sebutemba ntina byasootinze tegugwa kasatu ng'omuleka ankomawo nga tunoonya onongoba ate bw'anaaba akyakwagala ye bw'anaaba akyakwagala alina okukola ebinjagaza ave mu muzannyo ali muzannyo kali mwagadde nnyo mweyalidde kati akifudde kya bulijjo nze mulawo manyi mpima nga kati ono buli kimu nkikoze kati alabira ddala nnina kati dadi bwali abitaddemu ekyejo abitaddemu omuzannyo kati Nash kyakuloga abantu bano bayinza okukuloga amalogambye nti ganzita kyekyo kitaddeko deadline ye deadline gy'owulira gye ntaddeko nnwana nnyo ate gakosa bizinensi yange bakuloga bizinesi gati omuntu oli wakusiraanya oba wakujja ku mulamwa biyingira awantu wangi tumanyi ekikutte wekinywezezza biba bigenda kunziza emabega kitegeeza birina okukuzza emabega ng'olina woofunira eri okitegedde kati byo byentya dadi ebintu bino binjogera enzogana Nash abadde kinaye that's me I want you but also I know naye to have me yeah he must show that he also wants you oba nti he is here to stay not for fun kati senga gamba nti nali ngezesa ajja kuba nyambye nashaka Nash ali ku mission y'omusajja oyo siri commission bye bagamba abantu I want to get married ate 2025 ate nina okukola omukolo ebbanga liggwayo tulina October November December kati mwezi omusajja akwagala munaku 3 ajjewamu ayino omusajja akwagala munaku 3 akyusa kino omusajja akwagala munaku 3 nga zaazitowa buli kimu kisoboka simanyi mpoma gyempo bwasiba akugamba mbu okumuuka bagamba mbu abakyala abeeru bamuwunya ensu nabagamba abo abakyala abalayise tebalina za perfume tebanaaba ava mu tawuni mwakedi nga yayambuse kalina 5 ntambuza kino zikiriza kino
bw'avaawo n'adduka buddusi tanaaba teyeekubye perfume n'agenda mu lodge. Kati ffe abantu abali organized tetuleebuukana, tetubonaabona. Ebizige byaffe tebirina dda akasu. Omuntu omwetegekera ki ekiyinza okuleeta obuzibu? Onaaba ku makya ne kawungeezi eba byogera kuli obuzigo obwa layisi n'abantu ababonaabona ennyambo obuwalawala abafumba emmere mu bizigo afumba mmere ate yesiga Carolite oluvaawo nga yakoze appointment ku ssaawa 2 anyuka atuukira mu loogi atadde waka asanga ebba be batwogezaako nti muunya. Yes. Tebanaaba bakazi b'ebizigo abalala abamu bakyafu avudde mu kukola atuukira mu bbaala atuuya nnyo ate asuze n'omusajja mu empewo nnyingi be baleeta ebizibu naye nga ekyo balimbira ddala. Ekizigo kiri kiriya tekirina buzibu bwonna. Gojja ofuna ekibebi ekyeru okigezesa. Nange. Nabula nvaako Nash. Nash nesonyiwa. Naye nga ndi mu mukwano n'eddadi byonna tubyogedde ndi mu mukwano n'eddadi. Kati wamuwulizaako kati ova twatudde wano. Wamusaako mayirwasa. Mukubira kuti oba anaakwata. I've been missing you. Nojja li editing essaawa yonna. Sasa di editinga. Daddy. Hello? How are you? Oli bulungi Daddy? Oli wa? Waka. Nkale Daddy. I miss you. Tom missinga. Gamba you miss me too. Dad. Sikimanya mu kyekyo kikitegeeza kikyekyo. I love you. I love you, honey. Kale. Uri alafu gwe. Nage chabala chikabi sina simu je nkuba. Sina simu je nkuba natajikwata. Amazeda chikamika natanakwata. Second. Musajja gwe nali neetaaga. Watomera agwa ku nkonge agwa mbafere bala. Kwejjusa. Wagasenga namanya. Ne lwasolo yagwanga ku mafere. Kati mwenna mwebuddeko mwennanga mukooye. Kati mukwano tukooye. Kyova atunyumirwa. Tunyumirwa ffe. Allah. Nawe omusajja agala onyumirwa ng'agala kwongera ku size jangu ofune Shalom oil. Nekashamu zikumu yakati jatawangala. Tukozesa Viagra lyatukwedagala eriri habo wangale mu kisaawe. 0705271973. Jangu mpola nakyagala otunda kyagala ogula genda ku www.openmarkuganda.com. Abale buli wa Uganda watupinya WhatsApp oyogera naffe ku WhatsApp tuguze ekintu mu town tukireete. Genda ku www.openmarkuganda.com. Za business ezo. Business yeri etya n'ennaku zino. Nga tunaatera owumba business yeri etya. Business nungi. Thank you so much for supporting me. Abantu baya ku Shalom 256 mwebale nnyo. Yes, era kyemba nsuubira mwongeremu ddala amaanyi okumpushinga. Bami mu supporting. Abantu be Dubai nabagamba oli UAE oli lidda wona woli mu UAE. Wona ekitundu ky'oyinza okubanga ky'oli mu UAE, oli Alain, oli Abu Dhabi, oli Sukaima, oli Fujairah, oli Ajmani, oli Sharjah, oli wona oli mu UAE. Nyongera okujjukiza tuyina branch yaffe awo kwa Regamento Station Exit 2. Mujja mu supporting bannange banneeko. Banneeko gye bali? Banneeko baje Dubai. Shalom. Aba boze tugajinyumyako ddi yabanneeko. Tujja jinyumya jaka neso tuweyo ka hint. Tunyumiza katono ku banneeko. Banneeko. Nyongera okusooka okujjukiza mwana ali mishumba ng'okola. Beera yokole. Banneeko gwenga waddukayo mu kiyumba. Nze nali gyali myaka jadda. Si gye gino egyabwe. Gyali myaka jadda ng'emirimu weegiri mingi wabweru nga n'obwamalaya butono. Bamalaya balinga batono. Balinga batono naye kati abaana bangi bali nnyonnyonyi wano buli lunaku. N'agenda abasinga bagenda bashimanyi so waliwo ne be balimba. N'ava wano nga bamuzaddemu omwana abadde abona alima baala anywa bbiya. N'asaba nti kangende nkole kangende njiribe. Nyongera okujjukiza si byangu nga w'obisuubira.
abaana ojja bala Shalom olaba nga tugeze Kampala Road bakeera ku makyale bambala ne batandika okutambula okwo nga n'atambula okwo naye nga yalina okwana omusajja balina emirimu ng'ebiri esatu nga tonnaba kutuuka waliwo osuubira ofuna ssente babatwala abakazi batika wano abaana n'amutwala n'amuteekamu buli kimu n'ampangisa bed space n'amuteeramu ekitanda n'amutwala mu shopping n'amutwala mu buviiri n'amunyiriza n'amukwata n'amufunira mu training nti ono yono gw'oyina n'amutwala ku kkubo n'amutambuza n'amuyigiriza okukwana hey n'omuyita olina okuyita omusajja n'omulamuza n'omulima n'omutambuza omutuusa gy'ogenda omutwala nalwo luba lugendo kuba buli omu bano abakyala buli omu abalina n'ennyumba ye waliwo atadde wano waliwo atadde wano waliwo atadde wano babita biziniro kati oba olina omutambuza paka mu ekyo ekiki ekiziniro oluusi oyambuse lovumeka omuntu oyo olina omukonvinsinga paka lwatuuka eyo waggulu bayinza omukubakawo mu kkubo kisoboka oba okubuuka nalaba nga ogenda mubba oba poliisi okusanga naye tekikkirizibwa poliisi of course ebakwata temulowooza nti byangu n'omutuuseeyo newabeerawo waliwo wabeerayo ababbi abakwasi babawunsi abakwata wabeerayo abali mu kitanda kati ate gwe omuteeka mu buliri kati nezo bazookya ng'eno ne bazookya obutuli ne balingiza wootadde ensawo ate bakwateyo kitegeeza ogenda naye olina okumanya mulimu ka risiki nti basobola okuba nga bano bakyasika ensawo n'alabayo olaba bwakutuga asobola okukutuga because bano baba bakutte ensawo ye basobola omujjamu ssente nnyingi nnyo gwe jjukira gwe abakyamulina bo bazitutte olwo kati bamena kulwana afulumya atya abuza atya n'atalaba wazijja ekizimbe wazze kubalike so si byangu nga ye mubisuubira takyafuluma atya kiraya nti ono gwe muleese anti abalina omulimbalimba mangu because abasajja abasinga wemumala to finish oba olowooza kugenda kati babbiraawo nti oba olowooza kimunvudde ntya wano kyembadde njagala nakola zeki nkimaze by being that nti ensi zonna mwe zikuŋŋaanira no ate bakankola muwala munauganda muddugavu like black nga tamanyi african bwafaanana nga gye bali bangi nnyo basinga okujja mu ssente nga just aba yagala kugamba nkima eno bagikwata batya ojambula otya ebeera etya kati bo wekiba kyova olaba abaana bakola ssente oba Dubai ng'ogenzeko mu temulimu beauty temulimu mabina temulimu waki n'abaali bagula e Dubai oba ofaanana otya naaba nabi basinza okukolayo ssente e Dubai bwe bugenda mu mukisa gwe gugenda nga bwegambye process bwebeera bo tebaliiko nnyo nti banaye twagala muwala mulungi tebiringa byawano nti bannange kikene ajja kupangira omusajja bona oba olina akawato ojja kubona n'ebbina si bwe oli mweru kati bo si bibalika ate ekyo tekikola nnyo kati omwana ava Uganda ng'akimanyi bagenda anti babalowooza byangu nga tamanyi gundi eyo nti poliisi egenda kuyiwa ekiddo mudduke bagobe kwambusa omenyeke kyo babayo nga bamenyese bakoze eki ekusibe tabamanyi nti bizibu nnyo ekisembayo so oba olina omulimu gwe mwana tulookole oba olina kyosobola otandikawo tulookole si byangu ayo mubiraba nti gundi akomyewo agoze akamotoka abasinga bapangisa nampangise babalobese gye bali bangi abazifunye naye osobola n'ozikola ono azikukwatiddeyo azibyo nti abbye miliyoni 2 nagamba abbye miliyoni 5 ate n'akuwa 40%. Si byangu bali be bafunamu olina nabba miliyoni 2 nga muzibye ku kiraya nti kiraya nti abatambula ne ssente ezo mu nsawo omusajja oyo Dubai kyangu nnyo because ate bajuka bakwata ddiramu osobola okukwata akakadde nga kapapula kamu Dubai gye kali akakadde kapapula kamu weekati kitegeeza asobola okuba n'obukadde bungi euro dola kati kyekyanguyisa nti omuntu aba ne briefcase awo ng'erimu ssente z'otamanyi because zo ziba ntono tebiringa bino nti ogenda kukwata bando so kyangu nnyo omuntu okubeera nazo ate bwe bamanyi nti kati ono abaazirina babamanyi balina experience eyo so nga tonabagamba nti obuyingire ebyo bimanyi bamalaaya abo tatuuka n'awulira ng'abikooye nakati kati nkooye obwamalaaya kisinziira nti asobola okowanga naye yamutwala ayagala ssente ze oba kulooni baba batwalira kulooni ate baba balina ssente babatwala mwana namutekamu miliyoni 4 oba 5 ng'alina bujjamu 3 oba 25 kati ate gwe okoleza olina sooka malayo yo kati ziva mu bbanga kyezo kisinziira kigambye nti omukisa gwo na muntu gw'ofunye ng'alina ekisa nti akubbidde n'akubbira n'akubala ebituufu sobola okubbira naye nga buli wakubbira akugamba siteyasi yafunye ezo kati mubeera abiri n'ofuna omuntu mulala n'akubbira ne mubba omusajja nga bwegambye nti oli ajja mu buliri ebintu bino nno byanvumyako ne bindogesa nako katemfe nako na interview gye nakola ngayagala kyogere byama byabwe oli yandoga katemfe
lwaki njogera ebyama byabwe lwaki oyogera ebyama byaffe biki nenga kati ebyama byammwe mwaki mubikola nga mutyo byogera oli yali nyenyenye najja eyankola ebintu naye lwakuba nange sigenda era naye akimanyi ndowooza sigenda kati nfuna mukwano gwange nimugwange naleeta omusajja naye gwe musike muwaleti baba organized baba na ku shifts baba ne shifts zaabwe bakola ekiro bano ba misana nawo abakera 12 ku kubo muli wabagendayo ku 8 muli wabakola ekiro bibeera mu bulungi nga biri organized bano bagenda okwatayo ekiro bagenda okwatayo emisana zinaina ku best friend wange ngai gwe mulimo nga neeko abinjigiriza ne muga ono wasi gwe mukoleramu bwe muti olunaku lumu jaba kuŋŋaanyanga nanga kati batwalira ebizigo olunaku lumu lwe nagendayo noza lwe namala wiki nga siddamu kufuluma wabweru yaŋŋamba kutwala bizigo nga bologa mu kiziniro batuddawo bakuba olwali abanywa emindi abanywa bbiya bafuwa emindi e Dubai bebasinga obulogo naawe emindi bagijjawo e Dubai bazitikka migugu ne bazitwala kati ate neddagala baliisaawo batya ku kisaawe liyitaawo bulungi nnyo nnyo ddala bulungi ekitayita ku kisaawe enjaga yokka naye eddagala tebibaamu akuma tekaliraba nga botambuza ebizigo nga botambuza biki njaga yokka yerabika njaga mayirungi bebagaana drugs zebagaana naye ebisigadde tewali tebakkiriza mayirungi Dubai tebagakkiriza bagakwata wano nyo ku kisaawe ntebe bagakwata kati bo bakajja abagali abawalabu nga abala nti abalabu era bakozesa enjaga n'Abannayuganda omwana avaano n'akubira maama esimu naga mpeereze mmindi bulungi nnyo tovala eddogo lingi e Dubai kutanga beesuulidda tulanga beesiranye tulanga amalaya beesiranye kino ekiziniro kiba kikola nnyo ne bakisiranya ne kigwa yalisinga gambye nabyogerako mwana ajja yandoga katanzite lwakuba nti yalinamu feelings endala ng'ayagala competinga nange nemuteeka waaja ogenda tu obatwalira ebizigo nga batuddawo ng'obalaba anti nga balaba kati poliisi ekitala kazime naye kasalako nafuka mu mpale nakankana naye emisinde gye nadduka sigiddukangako ebizigo nobebalekera wali maze bibawa buli kimu nakireka bali bamaze okusasula naye nga nno mukudduka anti mukwano gwange yali already ye bosi waabwe buli kimu nakireka nasibira waka nina engeri gye nafulumamu nfuna akatakisi kantuuse wensula nga walako naye yasakabo nga tebenyenyi bagumu nga bakyacha poliisi bakwata bamalaya abo mulimu abadduka mulimu abagumu omanyi oba balina bye beesiga amanyi balugo nnyo manyi otumanyi nti ebintu ebyo bakola waliwo agamba nti ze tebasobola kunkwata nga kyalogera ngaera tebamukwata nga bakwata bonna naye nga ye tebamukwata tobawulira nti oli nabba ssente z'omuntu tobawulira nabba ssente z'abaana ng'azibba buli nnaku ne bamulopa ne ku poliisi naye nga tebamuggyaawo awo si bangu bana Dubai si bangu balina ebintu bingi bakozesa ne bajja ne bakwata bonna nakazimba ye ne bamuta oba poliisi ne mutwala ne musesema bangi nnyo kati poliisi wekwata bw'oba n'empapula ekuleka takusumbuwa tebakuziza takudipotinga bakwatidde musango kira bakwatiddewa kyanga bakwatira mu bwamalaya tuge bakutte ng'oli malaya e Dubai ekyo kyojjukira obwamalaya bwawe tebatera kubugwako bugwi baba ne footage ku kkubo kukubadde otambula ebiseera ebisinga poliisi ekwatanga kuzanyira footage wo guys this you yes ebiseera ebisinga baba ne footage kale Dubai ye wantu gy'ogenda okubeera ng'osula ng'obeera naye ng'amanyi kyokola ne bakwata tugeze bakutte nobagamba nze situnda bizigo sibitunda naye nga footage bamuyina obitunda babadde bakulaba nga ntwala delivery okwasa ono sente baba babina kati Dubai awe yerevo gyeriko tibo baza nokulaba nga oludde ng'otunda omwenge ate bakwata ne bakuleka n'okuleka nze njukira nga nakagenda e Dubai okuva mu housemaid obwo mu myezi egyo ebiri nabagamba bamweganya okutwala ku office gyeri mukole ki mbuze ate bwe nkuba essimu ku office bajje banone nti bambonyaabonya baganye ne baŋŋamba naye njagala munzize okola ki munzize waka munsibe oba munzize waka baŋŋamba tolina musango genda you see ne banvuga ne batwanga ku beach you see those girls those Ugandan girls there you see them join them kati ye polisi ya Dubai tekwata nga teyagala kuba ko ebakusindikamu go talk to them ne basimula ne badduka kati ndomu ne wesalira amagezi era njamu nefuna taxi paka we natuuka ewaka ekirezo saa 9 ezekiro ne bazza ku office enkeera
nti buli mubamukwata baagadde ng'essaawa ze ziweddeko naye buli kimu baba bakirina buli kimu baba bakirina buli kimu bakisobola kati ye Dubai tosagizanyirako gwizo gamba nkooye bannange nze nkooye nogenda ku polisi nawekalakasa yalla go ate nga baba bagala kukwata bakukwata ate nga bakwata buli lunaku kati bazibu nnyo kyekibaga tebakimanyi bakonfusingira omuntu obulamu ow'amalaya musange Dubai ogusinga ate nga bo nyinyi yabagula bo benyinyi ate nga yabagula yes naye okusinga abagula tebaba Abarabu batono connection zibeera mu mahoteli si ba Nigeria bazungu batwalisa abaze okulambula yes n'abano ba Nepal ba Pakistan ba Indonesia ba Yindi abo si bava abendi nga bavunga ffe omwenja akuwa sente zoyagala nga akuguze ng'oli malaya anti kati ibyo bye ndi mu kunnyonnyola nti amawanga nga bw'ogamba nti bagamba wana abanyankole baba nese temulimu era abaavu kati nakiri bwe kiri nationalities zisinziira emirimu gyakola yekola ki era sanga omuyindi nga nanyini kizimbe kubajjukira abaana babanya okugula ezo liizi myaka ameka nga mugagga so buli kimu kisoboka buli gwanga lisobola okuba ne ssente tekisoboka kuba nti omutwe gwe gukubye buli kimu kiba kisoboka naye nga bannange ondwisiza nnyo ddali tanalya lanki tumaliriza tadde oba alidde ate simubuuziza twesusa Nashi mufaako wadde siri naye ali maka alinayo omukazi omulala yamanyi oba alinayo simanyi naye nze mufaako nga nzira mubuuza bakuwadde emmere tebannaba oba ojje tugende kati ofumba bw'aba ze mufumbira ewaka bw'aba ze nfumbira ddala ne tulya naye lwakwata oluusi agamba lwaki weekooya ne tufuna we tugenda mu lwenjiro ova yamu tugenda ndadde emmotoka alina nnyingi nakati nze nkuba akafaanya omukyala we obulenge eyo kaali gwako nga gy'oli niwakukuba mukazi wattu omweru ogenda olunguule nga nkuba atereza ebbaawo ave ku mwenzi waba nnyendako nga kimanyi amutereeza mugaye nakimwesonyiwa nesonyi kale waba mukazi bw'aba nga awulira mukazi atereeze ebbaawe kireeta dda amutuwonye tunonye abasajja abalabira naffe wabi era nga bizinesi ogusemba tusiibula abantu banaye ng'omukyala ali eyo wenna nga oyagala kweruka njagala nnyo abakyala bagamba nze njagala kweruka njagala kizigo binnamakula byeru bya black obugalo bukusiridde oyina mugabe yagaana mpa chance mukwano sokola delivery ensi yonna abe Saudi Arabia nabagamba leta ebintu ku mitwalo 5 ekata ku mitwalo 3 India ku mitwalo 9 Turkey ne Thailand byeta ku mitwalo 7 ate bituukirawo USA UK tukola ka delivery kafe ku DHL ola nabeida kambakolako mujje mu supporting bannayo yagala gejja naye ng'okweruka okwo kwetuddawo kunyiriza omwana n'abanga ali ku level gy'ayagala tunuddewo nnyo balabe zaagaana banage muneekwate mu support temugenda kwejjusa bw'ompeereza ssente zo banaye ntya nnyo kye bayita okuuma erinnya n'ekitiibwa muneesige ne ssente zammwe ebyo bye mugamba naye national weereza good ssente yazibba si yenze nze ku bantu engeri gye bannwanye ne gye bankubye okunzisa buli wawe baagala singa nali nziba ssente z'abantu singa nkyaliwo shalo teeka ssente z'oku ssimu ngambe bannaye njagala kino nakino ssente nzitaddeko neesiga ebisigadde obindekera bagala okugejja munekwate poregi waali ebintu bingi weebiri shalomu ebyo ebyange kati buno obudde ndowooza mwami twale ne Nash agenda okulabirira kati omwami we mulabirira ogasukkaano musule bulungi mweraba